bwe bati abavubuka bwe balabise nga bakalakala n'essanduuko y'abafu ssaako n'ekipande ekibadde kiraga nga palamenti bweremeddwa okuvaayo ku ttemu ku baana n'abakyala. Bano bafulumidde ku Kimathi Avenue ne boolekera wankaaki wa palamenti nga boogera ebigambo ebiraga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eno. Wabula poliisi ebasazeeko nga bagezaako okusemberera wankaaki wa palamenti era ebintu bye babadde nabyo n'ebibasuuza. Wano wabaddewo akanyoolagano. Gye biggweeredde ng'ababiri ku bano bakwatiddwa so nga bannaabwe abalala babiri badduse ebinaddirira binaabagwa enkoto. Abakwatiddwa kitegeerekese nga bwe batwaliddwa ku poliisi ya CPS mu Kampala. Norman Tuhimbise nga yakulembeddemu abavubuka bano ategeezezza ng'ekigendererwa kyabwe bwe kubadde okugolokosa palamenti erabika ng'eyeebase ssaako minisitule y'ensonga z'omunda erabika nga nayo yeesuuliddeyo ogwa Nagamba ku nsonga y'ekitta n'ekiwamba bantu. You are sucking us dry. Bedbugs of this nation. Who are you? Wadde kujukiza kadaga neba batwala gavumenti Mr. wa Internal Affairs ne President ekitta bakyala n'ekiwamba abaana kino kisuso gw'omulamuzi. N'olwekyo abaana gurupu yaffe okutwala essanduuko kabadde nga kabonera kalaga obutali bumativu nti babeeko kye bakola okusinga okulya ssente zino ez'omulimu w'omusolo. Buli lwe bakuge batta kadaga yeyongera okufuna abakuumi abasingako n'alabye President Museveni eggulo ng'alina konvoyi emmotoka nga 8. Bano n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ki Uganda Communication Commission nakyo tebakitalizza mu kulemererwa okunoonyereza ku ttemu n'ekiwamba bantu. Naye ati bukyanga kawukuumi agobebwa ate kati okutta kwakola kweyongera si abantu bakinaguka nakubeera n'essimu nakugamba ssente z'omulambo musindike tezimala naye nga batwandisa amasimu era mujjukira batugamba tibanawandisa amasimu teri muntu agenda kubayita kuyitala so balinga batugumaza batulira buliisi ssente z'omulimu w'omusolo. Kino bwe kijjidde ng'eggwanga liri mu kutya olw'ebikolwa by'okuwamba abantu ssaako ettemu ebyeyongera buli lukedde.